SHABAN OPOLOT yazaalibwa mu 1924 mu kitundu eky'Ennamunse Nakaloke mu disitulikiti y'Embaale. Ono yali musiraamu abasibuka mu kitundu eky'Etteso. Kyokka ono olw'okuba yatambula eggwanga lino mu bitundu eby'enjawulo kyamuleetera okubeera ng'amanya ennimi eziwererako ddala omwali n'Oluganda. Obanga oba oliawo ensonga lwaki yakolagana nnyo n'abakulembeze okuva mu Buganda. Mu 1949 weewaawo ng'ebiwandiiko ebisinga obungi bigamba 1945 OPOLOT ono yayingira amagye ga Kings African Rifles mu kitundu eky'Embaale era bw'atyo n'asindikibwa ejjinja okubeera ng'atendekebwa. Olwo bwe yamala okutendekebwa baamuteeka mu bataliyoni ey'omusanvu n'asindikibwa mu kibuga Nairobi mu ggwanga erya Kenya era ng'ono ne banneeno gye baabajja ne babasindika mu Mauritius. Olwo mu 1949 OPOLOT yaweebwa rank ey'obwa warrant officer. Kyokka ate mu 1952 ono yasindikibwa mu United Kingdom okubeera ng'ayongera okutendekebwa mu MAJJE. Mu kaseera ako ono yalina abavubuka abalala abaali mu MAJJE aga Kings African Rifles okwali Idi Amin, Pierre Nokoya nga kwotadde ne Tito Okello. Wabula nga Idi Amin sako ne Tito Okello ono amadaala baafuna mangi nnyo ne batuuka n'okubeerako abakulembeze b'eggwanga lino. Mu 1957 OPOLOT ono yateekebwa mu bataliyoni ey'okuna wansi wa Uganda Army era bwe batyo ne bamulinnyisa eddaala okutuuka ku levo y'obwafenditu. Mu 1958 ono yafuulibwa ofiisa ku levo ey'obwa second lieutenant n'afuuka omuddugavu eyasookera ddala okubeera ku levo eyo. Mu 1959 ono era yalinnyisibwa ranka n'afuuka captain ne bamuwa obuvunaanyizibwa obw'okubeera nga yakulira bataliyoni ey'okuna. Kyokka okusinziira ku kitabo ki The 1964 Army Mutinies and the Making of Modern East Africa, olupapula lw'72 baali boogera mu kaseera Uganda we yafunira obwetwaze. Bano baategeeza ekibinja ekyokuna ekya Kings African Rifles kye kyafuuka eggye lya Uganda erya Uganda Rifles. Okufaananako ne Tanzania oba Tanganyika nga bwe baagiyitanga akaseera ako, Uganda nayo yasanga akaseera akazibu okuteekawo eggye lyayo. Abakulembeze abajja ekizibu kye baasanga obutasobola kukola ggye lyetongedde kwe kuba nti Abafirika baali batono nnyo abaali babanguddwa ekimala okukola eggye naddala okulikulembera. Kyokka ng'ate Uganda yo yalina omukisa okusinga ku mawanga agaali gagyetoolodde okugeza nga Tanzania kubanga Makerere yali ebangudde abavubuka bangi wano mu ggwanga. Kyokka ekizibu we kyali nti abasinga baali bava mu masekkati g'eggwanga ssaako n'ebitundu eby'omu Maserengeta bw'oyinza okuyita abaali bava mu Bantu tribes nga bano abafuzi b'amatwale baali babatwala okuba nti tebalina busobozi kubeera mu MAJJE. Nga bano baagana n'okuyingiza muganda wa Kabaka bwe baali bagatta taata mu MAJJE ng'onera ye yali ateeberezebwa okuba omusika we. Amazima gali nti abantu abaali bava mu bitundu by'eggwanga eby'omu Maserengeta ssaako ne Masekkati naddala abayivu baali eby'okuyingira amagye baabivaako nga tebageesiga nga abasinga baali baasalawo kudda mu kwettanira mirimu gya woofiisi bayite ba civil servants. Nga ne mu kiseera Hugh Dean Winde eyali Dean wa Makerere bwe yatandikawo cadet training eyali esomwa mu luwummula, omuyizi omu ye yeewandiisa okugisoma. Nga yadde ono yayitira waggulu nnyo wabula yagaana okuweereza mu MAJJE nga yali atya nti ekyokubeera nti ab'amagye abaali basinga obungi baali bavangulu bayinza okumutta. Wabula mukadde ng'amawanga gali mu kwetala okufuna obwetwaze n'okutereeza amagye gaabwe, Uganda nayo mu August wa 1961 yafuna boofiisa babiri okwali SHABAN OPOLOT ssaako ne Idi Amin nga bano be baali Abafirika abaasooka okuba mu Uganda Army. OPOLOT ebiseera bye ebisinga yali aweereza mu bataliyoni y'e11 ya Kings African Rifles mu ggwanga erya Kenya. Wabula mu kufuna obwetwaze bwa Uganda ono yaweebwa omulimu gw'okuduumira First Uganda Rifles B Company. Kyokka yadde OPOLOT yali ofiisa mulungi naye okukuzibwako amangu mu rangi si kwali kwekuusa ku kakwate ke yalina kwe yali Katikkiro wa Buganda Paulo Kavuma eyali yamuwa muwala we nga kino kye kyaleetera Milton Obote okumwekengera n'atandika okuteekateeka omuntu gw'aneesiga ng'ava mu kitundu ekyewaabwe era nga mukadde ake yaliwo ye yali Idi Amin Dada. Wabula Idi Amin teyali ofiisa wa kwenyumirizaamu kuba yaliko emisango omwali okutta n'okutulugunya. Era nga Uganda egenda kufuna obwetwaze, Idi Amin ono yali ateereddwako emisango mu kkooti y'ekinnamagye nga bamulanga okutulugunya n'okutta bannansi b'eggwanga erya Kenya abaali bava mu kitundu ekya Turkana
nga kigambibwa nti emisango gino yagizza mu kaseera we yalinga yakulira platoon ey'okuna ya Kings African Rifles eyali erwanyisa Abatulukana abaali babbenteza Abakalamujja. Kyokka Milton Obote emisango gino yagiwakanya nga tayagala kuswaza Bafirika abaali balina okusikira Abazungu mu kukulembera amagye nga Uganda efunye obwetwaze. Kyokka ekirala ekyayamba kwe kuba nti Attorney General w'eggwanga erya Kenya yasalawo okusazaamu emisango gino gye yali awawabidde Idi Amin olw'okuba nti abajulizi be yalina baalemererwa okubeera nga bakwatagana naddala mu nsonga y'okwogera abantu abatuufu ababatulugunya. Era bw'atyo Idi Amin ne yejjerera nga tewali yadde ekimukoleddwako ku misango egyali gimuteereddwako. Wabula Grace Ibingire yali Secretary General wa UPC ng'oluvannyuma yayawukana ne Milton Obote mu 1966 yategeeza nti Obote ono yali awolereza ne sekuwolereza Idi Amin mu ngeri yonna kuba yali akimanyi nti Idi Amin agera kumukozesa okusanyawo bannabyabufuzi abaalinga baagala okumuvuganya kubanga Milton Obote ono baatuka n'okumuwabula naye nga tawulira. Abamu ku baali abakulu mu Kings African Rifle nga basinga baali Bangereza baalabula Milton Obote ku Idi Amin ne bamutegeeza nti musajja muzibo, nga balala baamulabula kwe kwali eyali Ddiini wa Makerere Hudin Wende eyamutegeeza nti OPOLOT ne Idi Amin alina okubateeka ku mabbali afuneyo abantu abalala bakulembere Uganda Army. Kyokka era ng'Obote bino nabyo teyabiwuliriza. Ngera okusinziira ku peegi y'ensanvu ey'ekitabo ki The 1964 Army Mutinies and the Making of Modern East, Milton Obote mu Novemba wa 1963 Idi Amin ssaako n'OPOLOT yabongera ranka n'abafuula ba MAJJE. Era ng'olwo mu 1964 OPOLOT ono baamulonda ku bwa Army Commander ssaako ne Chief of Staff. Ebigambo bino byongera okukakasibwa mu kitabo kya Lutalindwa Mwene Bazireni kye yawandiika ku Idi Amin ekiyitibwa From Dumping Sites to Industrial Hubs. Mu kitabo kino peegi eya 24 musajja mukulu Lutalindwa awandiika ng'alaga nti musajja mukulu Milton Obote yakola ensobi y'amaanyi nnyo ng'ali mu buyinza okubeera ng'atondawo Idi Amin. Nti era enfunda nnyingi nnyo Obote ono baamujjukiza okubeera nti yatondawo Idi Amin. Kyokka Obote mu kwanukula yategeeza nga ye bw'atali Katonda okubeera nga ye yatonda Idi Amin. Kyokka amazima gaali nti yali yateekawo Idi Amin ono kubanga bonna baali bava mu mambuka g'eggwanga erya Uganda ng'ate Obote akimanyi bulungi nnyo nti Idi Amin ono teyalaba mbaawo ziwera ng'era tamusuubira nti ayinza okumuvuganya. Milton Obote bwe yali ng'ayogerako ne bannamawulire omwaka gumu nga tannaba kufa, yategeeza nti kyasinga okwejjusa kwe kubeera nti yagaana okuteeka mu nkola Abangereza bye baamugamba eby'okugoba Idi Amin mu magye. Yadde nga SHABAN OPOLOT yali alondeddwa ku bw'obuduumizi bw'amagye ga Uganda Army mu 1964 ssaako n'okubeera Chief of Staff. Kyokka embeera we yabeerera embi wakati wa Prime Minister Milton Obote ssaako ne President Muteesa. Obote kye yakola kwe kugoba SHABAN OPOLOT n'amusikiza Idi Amin. Obote yali ateebereza nti musajja mukulu OPOLOT ono ali mu kwekobaana ne bannabyabufuzi okubeera nti bamaamulako gavumenti ye. Wabula ng'era kigambibwa nti OPOLOT ono yali mukwano gwa Muteesa kubanga mukadde Sir Edward Muteesa owookubiri we baamulondera okubeera President mu 1963 baateekawo enkolagana eyali ennungi wakati wa Muteesa n'OPOLOT. Era ng'omukwano gwa bano tegwewuunyisa nnyo lwaki OPOLOT ono yali aweereddwa ekirabo ky'effumu okuva mu gavumenti y'e Mengo. OPOLOT ono era kigambibwa nti mu 1966 yali alagidde amagye okubeera nga gabeera ku sayidi ya Muteesa mu kaseera Obote we yali nga takwatagana ne Muteesa ono. Obula kino tekyasoboka amagye kubeera nga gamuwuliriramu kubanga gaali gawulirira nnyo mu mumyuka we Idi Amin. Era ng'enakusomeza 23 February wa 1966 Obote yafuula OPOLOT Chief of Defence Staff ng'amugye ku ky'obuduumizi. Mu kitabo kye Discretion of My Kingdom, Sir Edward Muteesa yategeeza nti OPOLOT yali munnamagye atuukiridde era amanyi kyakola, nga y'ensonga lwaki yayimirira ku magulu g'abiri n'agaana okubeera ng'agoberera ebiragiro bya Milton Obote. OPOLOT kigambibwa nti yagaana okubeera ng'awuliriza ebigambo bya Prime Minister Milton Obote bwe yali ng'agezaako okukozesa amagye okubeera ng'akyusa ssemateeka w'eggwanga. Era ng'okugaana kwa SHABAN OPOLOT okugoberera ebyali bimulagiddwa kyanyiza Milton Obote okuba nga tamuwuliriza era n'amuteeka ku bamu ku balabe be, nga y'ensonga lwaki ono yamusindika ne mu kkomera e Luzira n'abeerayo emyaka 5 mirambirira. Kyokka okuzzaawo ku kitabo kya Lutalindwa Mwene Bazireni ekya From Dumping Sites to Industrial Hubs yategeeza nti ensonga enkulu lwaki Brigadier SHABAN OPOLOT yagobwa okuva ku buduumizi bw'amagye no Milton Obote
Kyazulwa nti Milton Obote yali akirabye nti amawanga ku lukalu lwa Africa agali gakafuna obwetwaze amagye gali gayitiridde okubeera nga gawamba obuyinza ng'ate gakulemberwa bannamagye abaasomako. Ng'ensonga lwaki Milton Obote naye yasalawo okubeera nga yeggyako SHABAN OPOLOT ng'atya nti ayinza okukola abamagye bye baali bakola amawanga agasigadde okuwamba obuyinza. Okuzzayo ku Idi Amin bwe yamala okubeera nga atya SHABAN OPOLOT, ono baamufuula kamishona w'eggwanga lya Uganda mu ggwanga lya Ghana era ng'ekifo kino yakiweerezamu okuva mu 73 okutuuka 75. Ono bwe yava e Ghana yakomawo wano mu ggwanga lya Uganda n'asalawo okubeera ng'awummula okuweereza eggwanga lino, bw'atyo n'awummulira mu maka ge mu Eastern Uganda. SHABAN OPOLOT yafanga ennaku z'omwezi mukaaga ogwokusatu 2005 era ng'ono yali amaze akaseera akawera ng'atawaanyizibwa ekirwadde kya prostate cancer era ng'ono yaziikibwa ng'ennaku z'omwezi 7 mu kitundu ekya Kireka mu ggombolola y'e Nakaloke mu disitulikiti y'e Mbale. Abamu ku baamujjukira okubeera nti SHABAN yali musajja yali akola emirimu gye mu bukugu. Ye Brigadier Z Malulwe yali mukwano gwe okuviira ddala mu myaka gy'enkaaga. Ono yategeeza nti SHABAN OPOLOT yali musajja mugezi, era yali musajja omwesimbu, omukozi ennyo atakyukakyuka. Wabula nga n'Obwakabaka bwa Buganda nabwo bwayogera ku SHABAN OPOLOT ne bategeeza nti Obwakabaka bwakumujjukiranga ebbanga lyonna ssaako okumuteekamu ekitiibwa olw'emirimu gye yakolera eggwanga lino, nti era bannayuganda bangi bakkiriza nti amagye gaali badde ga njawulo singa gaasigala mu mikono gya SHABAN OPOLOT. Ebigambo bino byayogera okuva mu Bwakabaka bwa Buganda mukyala w'omugenzi bwe yali ng'afuna engule okuva mu Buganda. Okutunuulira mu bulambulukufu engeri SHABAN OPOLOT gye yakwatibwamu, kino ajjukirwa nti ennaku z'omwezi 22 Ogwokubiri 1966 ebyafaayo by'eggwanga Uganda byakyusibwa oluvannyuma lw'enteekateeka ya Kabaka Muteesa II okwagala okumwamulako Prime Minister Milton Obote okugwa obutaka. Ku lunaku olwo lwennyini, Obote kye yakola kwe kubeera ng'awamba ofiisi ya President eya Sir Edward Muteesa II nga kw'otadde n'okuweera ssemateeka yali yabagibwa mu 1962. Era nga mu kiseera ekyo baminisita ba gavumenti ya UPC 5 baakwatibwa okwali Grace Ibingira, Dr. Emmanuel Lumu, George Magezi, Baraki Kiria ne Mathias Ngobi. Nga bano babakwata bali mu cabinet meeting mu State House Entebbe nga baali babavunaana kwekubana kwagala kumwamulako Prime Minister. Bino byonna byatandika ng'oluvannyuma lwa Brigadier SHABAN OPOLOT yali omuduumizi w'amagye okuva mu 1964 aggaliddwa mu nju yetakkirizibwa kutambula okuviira ddala mwezi ogw'Ekkumi 1965. OPOLOT yali mukwano gwa Kabaka Muteesa ssaako ne Daudi Ochieng yali MP, ate era ng'ono yali Secretary General wa Kabaka yekka. Era ng'Ochieng yali atadde ekiteeso mu Paalamenti ng'ennaku z'omwezi 4 mu Gwokubiri 1966 ng'ayagala Paalamenti ejje mu Prime Minister Obote Obwesige ssaako n'okubeera nga bagoba Kano Idi Amin mu magye. Mu kiteeso kino, Felix Onama Minisita omubeezi wa Defense, Aduko Nechoni Minisita w'okuteekerateekera eggwanga ssaako n'enkulaakulana z'ebitundu, Kano Idi Amin yali amyuka omuduumizi w'amagye ssaako ne Prime Minister Milton Obote kyali kigambibwa nti beenyigira mu kukusa golodi, amasanga, ensimbi ssaako n'emmwanyi okuva e Congo. Olwo ng'omwaka gwa 1964 gugenda mu makkati, Brigadier General Nicholas Philippe Olenge yakiikirira Christopher Gibeye eyali omuduumizi w'akabondo k'abaamukwata mmundu akaali kali mu kulwana okulaba nga Katanga bamusala ku Congo baatuukirira Milton Obote nga bamusaba abawe ku bamercenaries okuva mu ggye ly'eggwanga lya Uganda. Era ng'ono baamusuubiza okumuwa ekirabo eky'amaanyi ddala, weewaawo nga Brigadier OPOLOT ye kino yakigaana. SHABAN OPOLOT yagaana okubeera ng'agenda e Congo ssaako n'okusindikayo ab'amagye. Wabula ng'ate yali amumyuka Idi Amin yeeyakkiriza okugenda e Congo ssaako n'okugenda n'abamu ku b'amagye, ekintu ekyaleetera Milton Obote okutandika okulaba obubi SHABAN OPOLOT ono. Olwo ng'ennaku z'omwezi 7 October 1966 OPOLOT baamugoba mu magye era ne bamusindika ku meereruzira nga tamaze kuwozesebwa. OPOLOT mu mwezi ogwokusatu 1966 yali alabiseeko eri akakiiko akaali kakola okunoonyereza ku nsonga z'okukusa golodi okumujja e Congo. Omulamuzi Clement Nagion de Lestang nga ye yali Vice President wa kkooti ejulirwamu mu East Africa ye yakulemberamu akakiiko kana akaali kakola okunoonyereza. Era ng'oluvannyuma lw'OPOLOT okubeera nga yali alabiseeko mu maaso g'akakiiko kano ne bamukunya.
kiraga lwatu nti yali ategeezezza Muteesa ssaako n'Okyenge ku nsonga z'e Congo. Era nga SHABAN OPOLOT ono kumusindika ku mmere eruzira yabeerayo paka ng'ennaku z'omwezi 29 January 1971 President Idi Amin Dada yamusumulula okuva mu kkomera ssaako ne bannabyabufuzi abalala abaali baggalirwa nga kw'otadde ne baminisita abataano abaali baakwatibwa. Ate era omwaka gw'Olwenda nga gutandika gavumenti y'ewakati yalangirira nti akalulu akaali tekannaba kubeera nga kakubwa ka referendum ku masaza abiri okuli Buyaga ne Bugangayizi kaali kagenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 4 Novemba 1964. Mu kusooka Mengo yakiwakanya nga balowooza nti gavumenti y'ewakati yali yakubayamba okubeera nga beddiza amasaza ago. Wabula bwe kyayongera okukakasibwa nti gavumenti ya UPC yagalira ddala akalulu k'ekikunga ako okubeerawo nti ate yagala amasaza gano gabeere nga gadde e Bunyoro, ab'Emmengo baatandika okubeera nga batakula emitwe nga badda kuno na kuli. Era bano baatandika okubeera nga bakwata abavubuka okuva mu Buganda ssaako n'abaali balwanako Sematalo owookubiri nga babasindika masaza gano ng'akalulu tekannakubwa. Era nga bamu ku bakulembeze mu Bwakabaka bwa Buganda bafunira ddala omudidi ogwera okuva Emmengo okubeera nga batwala abavubuka bano mu kitundu ekyandayiga mu kitundu eky'e Bunyoro. Wabula Abanyoro nabo baatandika okubeera nga bawakanya ekyokusenza Abaganda mu masaza gano abiri nga ne gavumenti y'owakati nayo yavaayo n'ekivumirira. Kino kyanyiza Kabaka Muteesa ne kimuleetera okuba nga yeesitula ye mwennyini okubeera ng'agenda mu masaza ago okwongera okwekenneenya ensonga y'okusenzaayo abo be baali bajje mu Buganda. Obula Abanyoro nate era kino kyayongera kubataanula kwekalakaasa nga bawakanya ekya Kabaka Muteesa okubeera ng'ali mu Bwakabaka bwabwe. Olwo mu Juni ng'ennaku z'omwezi 18 1964 ku katale k'omu kitundu ekyandayiga abamu ku Banyoro baavaayo ne batandika okwekalakaasiza mu maaso ga Kabaka Muteesa nga bagamba tebajja kubikkiriza okubeera ng'ono ali mu Bwakabaka bwa Bunyoro. Obula nga kino kyanyiza Muteesa n'aggyayo emmundu n'abasindiriramu amasasi era okukkakana ngasseeko Munaana. Kino kyaviirako engamba okutandika okubungeeta nti gavumenti y'owakati yagala kukwata Muteesa singa agenda maaso n'okubeera mu kitundu ekyandayiga. Wabula minisita w'ensonga z'omunda Felix Onama yategeeza Uganda Nation ng'ennaku z'omwezi 23 Juni 1964 nga gavumenti bw'etalina nteekateeka yonna yakukwata Kabaka. Ekikolwa Kabaka Muteesa kye yali akoze okutta Abanyoro abaali beekalakaasa kyaleetera abantu okuva mu Bunyoro ssaako n'okwetooloola Uganda yonna okubeera nga bamwetamwa. Olw'okuwulira ng'Obwakabaka buliriddwamu olukwe ne Milton Obote, Mengo bwetyo yasalawo okubeera ng'ekomye omukago gwayo ne gavumenti ey'owakati. Era mu August ng'ennaku z'omwezi 24 1964 omukago gwa UPC ne Kabaka yekka bwe gutyo ne guyiika ng'era abamu ku baali bamemba ba Kabaka yekka mu Paalamenti baasala eddiiro ne badda mu UPC. Era ng'abamu ku abo abaasala eddiiro abawagizi okuva Emmengo bano babayita bali bankwe. Bino byonna bwe byegattamu okubeera ng'Obote yagaana okuwa Pulezidenti Muteesa bbandi, Mengo yayongerera ddala okubeera nga yeetamwa omusajja mukulu ono Obote. Era ekyasalwawo kyali kyakulaba ng'Obote n'aggyibwa mu ofiisi ya Prime Minister mu ngeri yonna. Era omukisa ogw'okulaba ng'Obote n'aggyibwa mu ofiisi nga bayita mu byobufuzi gweraga kubanga emyaka 2 emabega ono yali asindisa amagye g'eggwanga mu Congo nga ye omuntu. Era nga ke kaali akadde okubeera nga Paalamenti emuteeka ku nninga. Era nga kye kiseera Daudi Okyeng bwe yatwalira ekiteeso mu Paalamenti okubeera nga bajjamu Obote obwesigwa. Wabula Obote omuzannyo guno yaguzannya bulungi era n'awona, ekintu ekyayongera okubeera nga kinyiiza Mengo. Olwo ng'ennaku z'omwezi 9 February 1966 Muteesa asisinkana Kamisona wa Bungereza wano mu ggwanga ng'amusaba obuyambi MAJJE okubeera nga ajjako Obote. Kamisona kye yaddamu Muteesa ne buli kati tekitegeerekeka bulungi, wabula ng'okusinziira ku Mungereza Professor TV Sasiamathi ono mu kitabo kye yatuuma The Political Development in Uganda 1900-1968 ono yategeeza nti enkola ya Kabaka okubeera ng'agenda okusaba obuyambi bw'ekinnamagye yalowoozebwako mu ngeri ya kibuyabuya. Ate nga ye musajja mukulu Milton Obote akazannyo ke yakazannya bulungi, ng'eno gye yafuula ensonga enkulu ate era n'agikozesa okuwangula Muteesa. Era mu kiseera kye kimu Muteesa yali akoze enteekateeka y'okubeera ng'akozesa amagye g'eggwanga okubanga amamulako Milton Obote. Olunaku lumu omukessi nga yali musirikale Omuganda ng'era ali mu ranka ya waggulu yagendebwa Pulezidenti okubeera ng'amutegeeza bye yali afunyeewo nga bwe gwalinga. Era wakati mu kuwayawayaamu
Muteesa yabuuza omusirikale obanga yali amanyi ekigenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 22 February 1966. Omusirikale yabuuza President obanga ddala kituufu Milton Obote bagenda kumuwamba. Ono yamuddamu ng'asaagirira nga bw'amugamba nti tafaayo. Ezo ze zimu ku ngamba ezibungeeta mu Kampala. Omusirikale ono wabula kye yakola yaddayo eri Milton Obote n'amunyumiza. Olwo mu April ng'ennaku z'omwezi 15 1966 Obote ng'ayogerako eri Paalamenti yayogera ku nsonga y'okwagala okuwamba gavumenti. Obote yagamba nti omusirikale ono amangu ddala ng'avudde wa pulezidenti yagenda gy'ali n'amutegeeza nti pulezidenti amubuuzizza obanga amanyi ekigenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 22 era ng'Obote olwabimugamba naye n'atandika okubeera ng'anoonyereza ki ekigenda okubeerawo ku lunaku olwo. Nti era kyazuulwa ennaku z'omwezi 22 lwe lwali olunaku olw'okuwambirako gavumenti nti amagye agasinga obungi gaali gakubeera mu kutendekebwa nga baali bakozesaako matono nnyo. Olwo nga kino kimaze okutegeerekeka enteekateeka za Muteesa bwe zityo ne zirinnyibwamu eggere. Era nga kino kye kyaleetera omwaka ogwo ogw'Ol1966 mu mwezi ogw'Omunaana ng'ennaku z'omwezi 31 kkooti y'ekinnamagye etuula nebaako beesingisa emisango mulundi ogwasookera ddala Uganda ng'efunye obwetwaze. Kkooti eno abantu be yasooka okubeera ng'ewozesa emisango kwaliko Captain Douglas Ogandia ne Captain Francis Erima nga bano babasindika mu nkomyo okwebakayo emyaka 3 olwo nga banaamala okuweereza ekibonerezo ekyo bagobwe mu magye. Era kkooti eno bano ababiri yabasingisa omusango okubeera nga beekobaana okwagala okumamulako Milton Obote. Ennaku z'omwezi 22 February 1966 baali balina enteekateeka y'okuwamba Milton Obote ng'ava mu State House Entebbe, ng'era baali baakumuwambira ku abayita babiri okuliraana Entebbe Town. Abalala abaawozesebwa mu kkooti eno kwe kwali Lieutenant Zadoko Aliko yali wa bataliyoni ey'okuna. Ngono naye baamusingisa omusango gw'okwagala okubeera ng'aleetawo okuwamba gavumenti. Teekako ne Lieutenant Joachim E.M. Kawuka. Ngono ye kkooti y'ekinnamagye yamusingisa omusango ng'ennaku z'omwezi 13 October 1966. Ngono omusango yagukkiriza. Mpozzi okujjukiza nti SHABAN OPOLOT ng'ennaku z'omwezi 7 October 1966 lwe yagoba mu magye era n'asindikibwa ku meere Luzira nga tawozeseddwa.